Omutaliban ayisiza ekiragiro ekirala kubasala enviiri. Tugenda ku mugwanga erya Afghanistan. Abasajja bongedde okuluma, bongedde okunyiga bannansi. Abasajja abo mu ggwanga erya Afghanistan abataliban nga bagenda mu bbanga lya mwezi nga gumu gwokka nga batudde mu ntebe yampuliriza, abongedde okubanga banyiga bannansi ku saidi y'amateeka gali ge bagamba ag'Ekiyisiraamu ge bateekeddwa okufugirako, wadde nga basuubiza okuba bakakkamu, wabula buli lukya bajja n'ekipya ekyongera okuwuniikiriza bannansi saidi yampuliriza munda mu ggwanga erya Afghanistan eri awali abasajja abataliban bakyagenda mu maaso n'okulaga nti si basajja bagenda kuzannyirwako. Bye basooka okugonda ng'omukira gwa kkapa nga batunuulidde okuyingira entebe ampuliriza, biraga nti balabika baali basiba basajja b'Amerika katambaala. Bye bagamba nti simanye eddembe, tugenda kulirera abantu kufe twakyuse, ono mutalibani mupya siyooli. Ampuliriza buli sabiiti eyitawo abasajja ano bongera kulaga nti nga we baali wakati wa 1996 ne 2021 we basooka obeera mitambo gy'okukulembera eggwanga lino erya Afghanistan, ne mu kiseera kino balabika we baakoma luli akalembereza ke baawaayo bannansi ka sabiiti emu yokka nga bamaze okugenda mu ntebe, balabika kaaweddeko bazzeemu okutabuka. Nakugamba kye basooka okukola kulagira abaana babadde mu masomero nti ebyokusoma ng'oli mwana muwala togenda kukkirizibwa tuula mu kibiina kyekimu na mwana mulenzi. We baguddewo amasomero ne bakkiriza abawala ne bakkiriza abalenzi ne baddayo mu bibiina okusoma, ne we twogerera kati abawala tebannatandika. Basooka ne babagamba teri musomesa musajja kusomesa mwana muwala, teri mwana mulenzi kutula na muwala mu kiraasi, egamba teri musomesa mukazi kusomesa mwana mulenzi. Ne bamaliza ne bagamba abakyala bonna ogeza municipality y'ekibuga ekikulu Kabul, ne babagamba bonna abadde bakola emirimu okujjako ng'omulimu tegusobola kukolebwa musajja, muddeeyo eka musigale ewaka mutuula awaka. Obukeredde leero ampuliriza ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso nga bakyayongera okussaawo amateeka amakakali n'ebibonerezo ebikakali singa oba ogamenye. We bukeredde amakya g'olunaku olwaleero ampuliriza, omutaliban ayisiza ekiragiro ekirala kubasala enviiri. Ab'amasaluuni abakola ogw'obwa kinyozi baba mu ggwanga erya Afghanistan agamba kiniko sitababa. Abatalibani babagambye nti tebakyakkirizibwa. Bino abasajja simanyi yagenze mu saluuni asale kaccano akole biki simanyi, bamukwata akalevu bakashepinga bakole biki. Babagambye owa saluuni okusangibwa nga akutte ku kirevu ky'omusajja kyonna nti akimwa. Ampuliriza okusanga ng'oli ku kirevu osala owa saluuni agikutte akutuliminga. Bagambye kimenya amateeka agekuusa ku nzikiriza ey'Ekiyisiraamu. It breaches their interpretation of Islamic law. Ebino byatandikidde mu kibuga ekikulu Kabul, wetwogerera okunoonyereza okukoleddwa ku bakinyozi bangi oba abakola ogw'okusala enviiri bangi mu masaluuni ampuliriza bangi bagamba nti abannamagye bazze babatemyako mpolampola. Kiragiro kibadde kyayita dda mu kaama, akati ku mulundi guno ampuliriza gwe bakoze official announcement. Era ne babagamba no one has a right to complain. Kino kye bayisizza tewali n'omu ku bonna agenda kukkirizibwa ku kyemulugunyako. Omusajja omutalibani ampuliriza ayongedde okubeera nga akaawa ng'omususa. Kugambye ku by'okuyimiriza abakyala okukola, gattako okuyimiriza abaana abawala okugenda ku masomero n'akalala babiddamu biri. Omanyi baddamu okwetaayanga bazzeemu nnyo enkola y'ekizungu olw'Omumerika emyaka gy'amazeeyo 20 emingi. Kati amateeka nga ag'abakyala okuba nga tebakkiriza kutambula ku street nga bali bokka gonna gaakomyewo. Omukyala takkirizibwa kufuluma nnyumba ye mu kitundu kyonna eky'eggwanga erya Afghanistan. Either alina okuba mu kampani nga alina mwami we, oba si kyo ng'alina wa luganda lwe ng'amuwerekeddeko yonna gy'aba agenda.
oba agenda mu ddwaliro oba agenda mu katale oba agenda wa alina okuba in the company of a man ng'omusajja yateekeddwa kuba either nga mwami we obanga wa luganda. Kati kwe bagasse ne bino buli lunaku bagenda bajjayo mpolampola kamu era bamasaluuni eyo side batandise okutya bagambye ekiddako bandibanga bagenda kuggalawo emirimu gireeka gibafudde. Eyo nvuddeyo eyo ampuliriza nvuddeyo. Njagala tugendeko munda mu ggwanga mpuliriza erya China tulabe ate yo abiki ebiriyo. Sabbiiti eno okutandika lunaku olw'enkya mpuliriza munda mu ggwanga erya China bagenda kubeera ne air show, omwoleso ogw'ebyokulwanyisa eby'omu bbanga. They will show the country's most advanced fighter jet which will take part in aerial maneuvers as new electronic warfare jet and advanced drones go on display for the first time. Mpuliriza abasajja abachina bagenda kutandika omwoleso enkya nga balaga tekinologiya gwe batuuseeko omupya mu by'okulwanyisa eby'omu bbanga. Ampuliriza gwe mwoleso ogenda okusinga okubanga yokukyasinza obunene mu byafaayo by'eggwanga erya China olw'ennyonyi zino ezimu ku zo ampuliriza nga mpya nnyo ze bagenda okulaga bannansi n'okwongera okulaga eryanyi lye balina wakati nga mpuliriza America, Bungereza ne Australia bagenda maaso n'okukola omukago okulaga nti beetegefu okwaŋŋanga omulabe yenna agezaako okubatabaala ng'eryanyi eryawamu, ne China eraga nti mwe mugezaako okwekobaana eyo okwegatta naye naffe eno gye tuli tetutudde. Ian Tefe wuliriza China omwoleso guno egenda gutandikira eri mu kibuga eky'Emaserengeta ekimanyiddwa nga Zhuhai enkya. Gukandaliridde omwaka mulamba gwali guteekeddwa kubayo mwaka guwedde olwa bino ebya korona ne basooka ne baguyimiriza. Kakati bamaze dde okwetegeka akadde konna enkya obwengula bwa China. Mpuliriza tukyali mu ggwanga lya China. Mpuliriza mbadde nkunyonyola kagamba nti abasajja bano mu nnyonyi ezimu kwezo ze bagenda okubanga boolesa okutandika lunaku olw'enkya okage kuliko ennyonyi ekyasoose oba ekyasimbiyo okubanga bagigatta ku fleet yaabwe. Ennyonyi eyo bagiyita J-20 Chengdu J-20 Strength Fighter. Balina ebika bingi eby'ennyonyi zoyinza okugamba mpuliriza amakula naye mulimu eno ey'enjawulo bagiyita Chengdu J-20. Erinnya eddala lye bagiyita Mighty Dragon. Eyina ekifo kimu kyokka, single seat. Bagikola ng'ekikula kyayo kya twin jet. Bwe ngamba twin jet kiba kitegeeza eyina yingini bbiri, all weather. Teriko nti ate n'embeera y'obudde egikosezza tejja kusobola kukola gattako kali ampuliriza aka stealth. Ekutuukako nekola mission egireese negenda nga totegedde togirabye n'otunula ku radda tosobola kugiraba. Simanyi infrared Teri tosobola kugiketta ne mumanya nti yiyo kati etambula ejja era meeke yayampuliriza ya 5th generation ekika ekikyasembiyo okubanga kifuluma mpuliriza ez'ennyonyi ekikula ekyo. Kakati mu China yennyini ye yeekolera ennyonyi eno mu kampani eya Chengdu Aerospace Corporation nga bagikolera specifically gy'eryabwe erya People's Liberation Army Air Force. Yemu kunyonyeza mpuliriza omuchina zagenda okwolesa okutandika lunaku olw'enkya. Yasooka okulabwako mu bwengula nga bagigezesa zaali 11 January 2011. Officially ne bagitongoza ku exhibition eyaliyo mu 2016 China International Aviation and Aerospace Exhibition 2016.
yayingira service mu March wa 2017 ne batandika okugikolera mu combat training mu September owa 2017. Unity yasooka ey'ennyonyi ekikula kino J20 bagikola mu February wa 2018. Yennyonyi ey'okusatu mu nsi yonna J20 mu kiseera kino nga weerinnamu ekola eri mu ttuluba erya 5th generation Street Fighter aircraft. Endala ye F-22 ne F-35 ampuliriza ezifaananyiriza eziri mu 5th generation ne J20 kati kweze ziri ssatu eziri operational ssatu J20, F-22 ne F-35 zokka. Nyina ampuliriza yoyinza okugamba nti eri mu kikula kiri kye tuyinza okugamba ekya kapa esooba yemu kwezo ezigenda okuba nga zoolesebwa sabbiiti eno. Endala ze bagenda okwolesa omusajja omuchina kuliko J-16D electronic warfare aircraft. J-16D egenda kuba ekola debut yayo, egenda kuba erabwako ogusooka. Eno nayo ku mwoleso guno ampuliriza okutandika olunaku olw'enkya. Setuli ekifaananyi kyayo wano. J-16D oyinza okulooza missile wogiraba wano mu maaso. Apuliriza naye bagenda giraga abasajja abakugu bagenda kugibonga balage bannansi biki byesobola okukola bwe beeri mu bbanga awo. Bagireeta ne bagisuula wali mu kibuga mpuliriza ezwaye awagenda okubeera omwoleso guno ku lunaku olwokubiri. Era nga weeri eri ready. Senior Kano Shen Jinke yagambye the J-16D entered combat training to aid the forces' electronic attack capabilities and support expansion of its combat range. Ampuliriza eno yeetaaga kulabwako. Ennyonyi ekika ekirala abasajja bano gye bagenda okuba nga boolesa, wuliriza, yennyonyi ey'ekika ekya WZ-7 high altitude drone ne WZ-8 high altitude high speed drone. Mu China ayongera kulaga nsi nti abalala bonna nga batudde bali awo batangaaliridde ye kyaliko ali serious, agenda mu maaso nakwenyweza. Omutabaala omanyi nti gw'otabaala yenywezezza bulungi. Technology mu by'omu bbanga bamwongeddemu ebirunga mpuliriza abasajja bano. Tujjidde mpuliriza nga gye buvuddeko eggwanga erya America, teekako Bungereza ne Australia balangirira nga bagenda okukolaganira awamu mu nsonga ezeekuusa ku byokwerinda ebyamawanga gano gonna ampuliriza. America ne Bungereza bagenda kuyamba Australia mpuliriza esobole okufuna nuclear powered submarines wakati nga Australia enkolagana yayo ne China eri mu mbeera ya bwerende ampuliriza.
mpuliriza wakati Biden naye ng'agenda maaso ne strategy ze ez'okwanganga eggwanga erya China. Trump liyagezaako naye n'alemwa. Ye yayita ku sayidi yakwagala kubakuba mu bintu bya kusuubulagana. Ye Biden aleka yagala yita ku sayidi eno yakuba nafuyo obaolyawo mu byakulwana mu byantalo. Mu kiseera bano bagambidde nti bakole omukago ogw'amawanga gana 3 ekigendererwa nga kyakwanganga China weegambidde nti tuludde mwaka mulamba tetukola kyo tetundalaga byanyi werifaanana mu kiseera kino lye tulina. Wayisewo sabbiiti emu bano nga bakalangirira omukago n'enkolagana yaabwe mu China n'aga nti kakati tugenda Zuhai sooke tulage ensi nti bonna abaagala okututabaala mujje nga mwesibye bbiri. Mpuliriza embeera bwetyo bwefaanana onda mu ggwanga erya mpuliriza erya China wakati nga obunkenke bweyongera. Ennyonyi ebika ebyenjawulo eziri eyo mu 1,000 ze zimaze okukakasibwa nti zigenda kwetaba mpuliriza mu mwoleso guno. Bagenda kwolesa kye bayita crude rocket and heavy lift launch vehicle. Motoka eyo mpuliriza etambuza emizinga n'okufuna target naye bagenda kugiraga empya bagiyise next generation crude rocket and heavy lift launch vehicle. Bagenda gidisplayinga nayo ampuliriza. Bagenda kulaga ennyonyi zebaagala otunda ebweru mu mawanga amalala. Egg 600 world's largest amphibious aircraft ngena mpuliriza bagikola kulwanyisa muliro firefighting. Egg 600 largest amphibious aircraft. Baina wing long 2 armored drone eyefaananyirizaako neyo mu America MQ-9 Reaper. Eno bagitunda ddala nakatala mpuliriza mu mawanga ag'enjawulo. UAE bagitundayo dda, Saudi Arabia, Misiri, Pakistan. Kakati bino byonna China ebikola ampuliriza teyina bizinesi gyetali emujjukira. Omuntu abadde yakwata akatale okusingira ddala okutunda ebyokulwanyisa mawanga gonna agasinganga ne gemmenye gatako ne Saudi Arabia. America yebadde esinga okutunda ebyokulwanyisa byayo. Kati China egezaako kuteekawo ampuliriza competition ne katale kana ak'ebyokulwanyisa mu nsi yonna nti omu America ezo sente nazo tojja kuzirya wekka naffe weetuli. Obwanga basinze kubusa mu kya aerospace. Kati bali kubya mu bbanga bye bayiiya. Era mpuliriza akatale owulidde kako katambula dda mawanga agasinga obungi ag'Abawarabu. Kakati awo mu America China ebeeyongedde okumwetooloola mpuliriza. New series of drone products named Fiaong, unmanned helicopter, loitering missiles, new generation of stealth drones will make their debut at the show. Uganda nayo lwaki tefunayo olunaku neeyolesa bye tulina. Uganda nayo lwaki tefunayo olunaku neeyolesa bye tulina. Mwagala mulabeko ku zino nga ezaali zeebonga mu biseera awo ebyakalulu. Mwagala kuzirabako nga muzze ku Adnaki. Kale kabogoza Sunday ate lwaki Uganda tefunayo olunaku lumu ne twolesa obukodyo bwaffe. Bakulu bawulidde muzikiriza mpuliriza ze Vincent Lubwama Kakongo kutusona ku olwenkya